Yes, amawulire ge tulinawo olunaku olwaleero abayeekera ba M23 abatuusi abawangalira mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo babatutte tekalinnya, babatutte tebatunula mabega na maaso, era kigambibwa nti bamaze okuba nga bapulinga out troops zaabwe okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. So na information endala, Solomon Kampala mutabani wa Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform agenze maaso n'okukandula ku ddoboozi n'asindika obubaka eri eggwanga erya Amerika ng'alirabula ku Muhoozi Kainerugaba ne kitaawe Mwami Yoweri Kaguta Museveni. So ng'ate kigambibwa nti n'obufuzi bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu diaspora mu exile bugenze maaso n'okutiisa gavumenti egena maaso n'okubanga kigambibwa nti obuyinza bwerimu baabubba bubbi. Kakati byemu ku bye tugenda okusanga mu ggulire lino ery'olwaleero. Oli ku Yugi Update TV kosinzidde obbanga otuwuliriza ebyemu ku katambi ng'abayeekera bagenda maaso n'okukwatamu obwangu obwabwe bafulume baddizibweyo e Rwanda, era Paul Kagame simanyi ssaawa zino kyaliko, naye nga wenkugambye nti oli ku Yugi Update TV kosinzidde obbanga otuwuliriza gwe atanatweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo mukola ky'amaanyi okwekuumira ku mayingo gano. Yes, alright, nga wenkugambye nti amawulire ge tugenda otandika nago ge gabayeekera bano abamanyikiddwa ennyo obulungi nti batuusi abava mu ggwanga erya Democratic Republic of abava mu ggwanga erya Rwanda era nga basiisidde mu Democratic Republic of Congo. Olunaku eziyise batwaliddwa nga tekalinnya, era information okusinza ku mikutu egy'enjawulo gimaze okuba nga gigasaasaanya nti bano bayolekedde olusozi Gambalagala. Paul Kagame ayolekedde olusozi Gambalagala okuba nga agenda kukwatamu obwanguwa enguguuze ave mu butaka bw'eggwanga erya DRC ayolekeze amagye ge mu ggwanga erya Rwanda. Kati nno zino zibayita dark days. Kuba ssaawa zino Paul Kagame bwe baba nga amagye ge bagaagaza kudda mu Rwanda, ate ng'eggwanga erya Rwanda amagye gaabwe gaagobebwa mu mission za United Nations, ate ng'eggwanga erya Rwanda mu kaseera ke kamu balitaddeko sanctions nnyingi, balitaddeko envumbo, era tebalina ngeri ki gye beetaayizaamu gye beetaaya. Kati ate n'amawulire agaava mu ggwanga erya Mozambique nga galaga nti eggye ly'eggwanga erya Rwanda lisanctioningiddwa era ne lyabootingibwa ku buli missions na buli operation ze babaddeko, era nga kigambibwa nti Amerika tagenda kuddamu kubafandinga oba kubawa ssente. Kati gwe manyi kyekitegeeza okuba nga eyo essuubi eryali lirabira abajaasi be oliweddeyo okuva eyo. Kati ate n'ababadde basiisidde aba M23 nabo bagobeddwayo mu DRC. Kati golowooza ki ekiba kiddirira awo? Kitegeeza Paul Kagame agenda kwesanga mu kaseera akazibu ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Baba n'abajaasi aba M23 baadde baoninga ku nsi bbiri era nga buli muntu alumiriza munne. Paul Kagame abadde alumiriza nti abajaasi bano bava mu ggwanga eryaki erya Uganda, newankubadde bazze bakimusibako nti abajaasi bano bava mu ggwanga erya Rwanda, era nga bamugamba Paul Kagame totukolera kintu kirala kyonna kyonna, tuyambe owuzirowinge amagyeego okuva mu ggwanga erya DRC bannansi basobole okweyagalako babeere n'emirembe. So tubadde tukyali awo, Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ali mu kubanja ansa ng'asinzira eri mu diaspora. Ansa amawulire gagamba gatya: Kyagulanyi demands answer over disappearance of AD's wife after military abduction. Abanja ansa okuva eri ab'obuyinza abawamba mukyala wa AIDS. Kigambibwa nti ono yabuzibwawo aba military ne Googuli kati tannalabikako. Kati Kyagulanyi abanja ansa tugenda kuba nga tugabawa. Naye nga tubadde tukyagenda mu maaso
n'okuba nga tubawa information eno nti si birungi musabire nnyo mwami wammwe munywanyi mulirwana wammwe Yoweri Lwanda Paul Kagame musabire nnyo ne mwami oli Kaguta Museveni tumuhabulwa kuba badde basinga okujja akasimbi akabawaga akabaleetera kutta abantu okubacunya mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Ebintu bizze bubi kigambibwa nti bagobeddwayo. Kino nno kikulinkinga ku bivuddeko emabega nga tulaba abajaasi b'eggwanga erya Uganda bagobebwa mu bitundu bya Eastern Democratic Republic of Congo. It's not a coincidence. Wabula bino biteeketeeke bali mu kugobayo magye gonna okuva Trump yasayininga endagaano buli ggwanga eriyina ejje mu DRC nga babano baani simanyi tuli wanisa batujju tukwaze bonna ogenda balaba obateekawo embeera ebagoba mu DRC. Newankubadde baatubuzaabuza wano gyo juzi nti era Chief of Defence Force avuddeyo n'agamba singa gavana n'abatakyusiddwa mu bitundu bya Ituri provinces tebagenda kuddamu kulinnya mu ttaka lya DRC. Naye ng'ekituufu kiri nti bano baagobebwayo bugobebwa kubanga Kisekedi yagamba ife naga yesi mwetegefu kugoba gavana we. Era ng'agamba nidda tayagadde kusula nkolagana yaabwe na Uganda naye ekyo mugira mulindamu. Kigenda omusajja yali alina kyalengedde ye gavana yalina ensonga gye yali ayimiriddeko nga bagamba nti bannange temugenda ku extendinga kwongera magye gammwe paka eri ku border post nedda. Kirina engeri gye kijja otteekawo obunkenke ku ggwanga Uganda. Era yakira nagaba nonno bayinza okuba baagala luwenda lusaza bayeekera abaana ba M23 kubanga banaabeera ku border post bajja kubeera n'enkizi y'amaanyi n'enkizi nnyingi era buli kimu bajja kuba balina obusobozi obukikola. Ne bagamba nedda baaba. Era gavana kye yakola n'abagamba tabaagalayo amagye ga UPDF tagagala ku border post era n'agagobayo. Kino nno kyabanyiiza nnyo aba UPDF ne batandika okuyomba ne batandika okwekwasa ng'ebaagala Felix Tshisekedi omukulembeze w'eggwanga erya DRC abeere ng'akyusa obukulembeze mu Ituri. Gavana amukyuse. Jjukira ono Lieutenant Mulamba, Lieutenant General ow'eggwanga erya DRC yagenze maaso n'okubawa order baveemu bamukwe oba si ekyo baddizibwe waayo ku butaka talala kye bakola mu ttaka lyabwe. Kyokka mu kaseera ke kamu n'abayeekera ba M23 tulaba nga basuguukululwa bagobwayo. Kiki ekigenda mu maaso mu DRC? Ojja kwebuuza nti ensonga tuzijjawa naye okusinza ku information gwe tujja mu nsonga ezeesigika ziraga nti nabayeekera bano batandise dda okusibamu engugu zaabwe. Batandise dda okuba nga babatwala tebalaba mabega n'amu maaso. Embeera ng'eyabagagidde dda si birungi wadde n'ogumu n'ogw'eddagala. Oli ku Yugi Update Civic osinzidde oba nga otuwuliriza gwagala otweyungako wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Kati embeera yeeyo munnange ffe tuliwo okusigira kifaananyi kulaga kikigenda mu maaso mu ggwanga lino. Njagala oddemu weetegereza olabe abantu bano ddala kituufu bali mu kusibamu bwabwe bali mu kudduka bibira bya DRC bavaamu beeyongerayo. Kiki ekibaleeteddeko embeera eno? Kiki ekibaviiriddeko okuba bano nga badduka obutatunula mabega n'amu maaso? Abasajja ki ekibagoba? Paul Kagame ye ali ludda wa? Eno ensonga agyogerako ki? Sooka weddemu weetegereze. Oyinza ogalu tokalabye bulungi, ddamu weetegereze. Awo tebali ku ssanyu, tebali ku practice, tebali ku demonstration nti bayiga kuvuga emmotoka. Eyo loole gy'olaba etisse bajaasi ba M20 bategezaako kuteekako kakokola tondeka nnyuma. Si buli ateekako nti kakokola tondeka nnyuma addusa bigere. Bano balabye ebigere nga bijja balwisa nga balina okufuna entambula ey'amangu ebajjawo ekijja si muntu. Era Paul Kagame ali wano akyanyeenya mutwe agamba ebintu nga we biri singa we nabibala. Oba oli awo eggwanga erya DRC n'abatuuze baayo bannansi banaddamu ofuna kamwenyumwenyu, banaddamu ofuna ku mirembe. DRC enaddamu okulima emmere, enaddamu okukungula ku mmere nga tebayigganyizibwa, nga tebalina kye basuubirayo nga bayeekera M23 ate bamazeeko babaliisa akakanja.
nagambye decades of decades eggwanga lino erya DRC lize litawaanyizibwa baze batawaanyizibwa n'abayeekera bano aba ADF era entalo zo zibadde zikyali kizibu nnyo okubanga zikomekerezebwa mu Democratic Republic of Congo. Abo bonna bajaasi bagezaako kubanga bambuka ekitundu, bagezaako kubanga balekulira eggwanga erya DRC olw'embeera ezzeewo ey'entiisa, embeera ebasobedde. Amerika agenda mu maaso n'okuwaga era bagamba tetugenda birinda. Kagame abagambe bannemwe balina obusobozi muveeyo, ekijja si muntu. Ate nagambye nti kyekino ekisanja ekya Donald Trump ekisembayo kati alina okugenda ng'aliminatinze buli kimu kyayagala okweliminatinga. Ekyo kkiriza obagaana ne wano mu Africa kigenda tuukirira mujja kiraba. Kuba bw'aba asazeewo okulumba Congo n'asalawo okujja abajaasi bonna aba Uganda ne babagoba, aba M23 ne babajjayo, kkiriza obagaana waliwo ekitagatta. Saa yonna twandiraba ng'amagye ag'eggwanga erya Uganda nago gennyininyini gaggiddwayo ddala ddala mu Democratic Republic of Congo. Abayeekera ba M23 kale ke batandise okulangirira babatwala tekalinnya, babatwala kantingiddwa ng'omusezi alamuza essowaani. Ye wekiri n'omusezi alamuza essowaani. Ekyo munaakituddiramu. Kakati nno ebintu weebiti weebiri. Okusinza ku information amawulire agava mu Plus News Uganda galaga nti abayeekera ba M23 bagenda maaso n'okuyizitowinga mu bibuga bye baakapucalinga gye buvuddeko, bava mu positions okuva mu Eastern Democratic Republic of Congo zonna ze baali badde liberatinze. Okusinziira ku bigenda maaso bagamba nti nno okusinziira ku strategic rotations of force kakati nno abatuusi ba M23 abali mu DRC bavudde bo ne bagamba ekyo kyekiliko tuli bakiyise deliberate and strategic rotation of force, not a retreat. Nti kuno si kuddayo mabega, tuli ku strategic ya rotatinga rotation kusobola kulaba nga tunyweza ebyokwerinda naye nga balabiddwako nga batwalibwa kantindiggwa. Awo olabyewo rotation awo bannange, olabyewo okubanga bali mu strategic rotation. Naye statement eno egobererwa ebidde bize ebigenda mu maaso nga biraga nti abayeekera ba M23 bapulinze out okuva wiiki eno we yatandika. Saako n'ennaku zino naddala zino ennaku balabiddwako nga bakwatamu obwanguwa, bava mu bitundu okuva mu North saako ne mu South Kivu provinces, balabiddwako nga bava mu bitundu bye baali bawamba edda, era tebajja kubuzaabuza nti bali mu kuroteetinga nedda. Embeera ng'eyagaze edda. Jjukira America we yasayininga ddiiru ne Felix Tshisekedi, yasayininga ddiiru eno wabula teyali ddiiru yokka. It was not a peace deal, peace talk deal only. Naye baali well equipped. Government ya DRC yali well equipped by Donald Trump. It was equipped by Donald Trump. Era ebyokulwanyisa bye bamwina binnamuzisa eby'amaanyi n'ekitongole ekya United Nations saako ne ba human rights advocates baze babyogerako, era nga n'abayeekera ba M23 balutenda lwabwe. Kubanga ebizuku babadde bikubwa nga batagetinga amaka g'abakulembeze b'abayeekera n'enfo zaabwe ez'amaanyi. Kati move DRC gye badde etandisa okukola ebadde etiisizza abayeekera bano nga bagenda maaso n'okutagetinga amaka gaabwe agabassa abayeekera. Si kokka
ne bagenda mu maaso n'okubanga batagetinga ebirombe by'ebyobugagga ebibadde bibawaga ennyo kubanga bibadde bibawagira ddala bulungi nnyo nga bagenda mu maaso n'okubba ebyobugagga babiyisa eri mu ggwanga erya Rwanda babitunde bafuna ssente bafuna amnisos babeera armed. Naye kaakati balabye nga obunkenke buzze abasajja batandise batagetinga ne drones bo ze batayina kati bavuddeko ne bagamba tebasobola kulangira nti no tuwithdrawings oba tuwanise wabula ojja kgenda okulaba mu mpolampola nga bayeekera bano tebakyali mu DRC nga Trump bonna bamazeemu. Kitegeeza ki? Awo Felix Tshisekedi ate ye ajja kuba nga awangudde buwanguzi. Kitegeeza ajja kuba nga abawangudde kubanga Museveni ne Kagame be basinga obutaagala Felix Tshisekedi awangule. Era Kagame lumu yavaayo n'agamba oyo ffenna tukimanyi nti no si mukulembeze mulondi era bannansi mukulembeze gwe baalonda. Yali ayagala ani? Yali ayagala Joseph Kabila we bakikwasaganya obulungi ennyo olwo basobole okubba ebyobugagga by'eggwanga ebya Congo wamma ggwe nga teri abakuba ku mukono. Naye bino byonna byabafa ttogge baayiwanga nsaano ku mazzi. Felix Tshisekedi akalubye mu nkaluba gye bayite bamusuubiramu kukaluba abalaza amaanyi alese ne ba investors okuva mu ggwanga eri Amerika batandise okuinvestinga mu bitundu byonna Kagame bye yali asuubira nti no mwayina amaanyi. Kiti asajja bagamba ffe tulese ba investors baffe ate twagala bakwatibwe ku kizibu na kimu tetwagala bafune obuvune bafune kizibu na kimu mu ggwanga erya DRC. Kati mwamuke muve mu bitundu bya Northern Kivu muve muki nkugambye n'eggwanga erya Uganda baaligobye recently ngenda kubanga ngakuwa wakuba gabaddemu okwebuzaabuza beefuula abali ku kino beefuula abali ku kiri naye nga in actual sense baagobeddwa mu ggwanga erya DRC. Ekyo kiyinza kwegaanika. Kakati n'abayeekera bano bagobeddwa mu Democratic Republic of Congo. Ebyokulwanyisa binnamuzisa bye babadde babakubamu jjukira mu ntandikwa y'omwezi guno oba guno baafiira omujaasi waabwe ow'amaanyi Were Ngoma spokesman yali w'amaanyi. Kati balaba ebyo ne beesikamu ne bagaba abasajja baba nga basobola okutagetinga nga olaba olutalo olugenda mu maaso mu Iran Israeli nti olaba nga mu Israeli agenda maaso n'okutagetinga abakulembeze ba Iran Amerika abatagetinga enkola kitegeeza ya mu Amerika. Kati Amerika bukyanga asayininga ndagaano olaba buli point gye baagala okukuba bagituukiriza. Kikulaga ki? Nti amaanyi abayeekera kati aba M23 wabo babadde b'amaanyi luli naye kati banafu okusinziira ku kizze tebalina kyakukola okugyako okuwanika. Ambagambye tetugenda kufiira mu DRC ng'ewaffe e Rwanda gye wali era batuusaamu boolekedde batindiize bazze okukuloosinga kuddayo mu ggwanga erya Rwanda. Abula po Kagame ye akyebuuza era ng'agamba bannange ezo sanctions mugenda maaso n'okutwala sanctioninga naffe tujja genda maaso twediime muze mu operation zammwe ze mutusindikamu mu mawanga amalala ono mutulaga nga abatatwetaaga ate nga mutwetaaga singa munagenda maaso n'okutukuba sanctions ezo zigenda tukosa saako n'aba n'ejje lyaffe. Kati yo America agamba after all byonna byenjagala nabifuna dda gwe po Kagame sina kyenkwagaza. America alinga agamba gwe Kagame sina kyenkwagaza era agenze maaso n'okudeployinga amnisos eri Felix Tshisekedi asobole okubakubira ddala bubi nnyo abasindike nga basindiikiriza okwamuka ebitundu byonna mu Democratic Republic of Congo. Kati nno babajaasi bagamba tebabalima nti ffe tuwanika ffe tetuwanikangako wabula tuli mukola strategic location twongere okuddamu okwalotatinga ekifo tuyimirire mu nfo seke tuddemu okuwamba ebitundu ebisinga era obwo byonna mwe tulabye ebitundu bye mutulabye tuvaamu temwetantala sawa yonna tukomawo tebabalimba nti nno tubisuddewo oba tubivuddemu. Anno bandibanga babisuddewo nga bimaze okugwamu ebyobugagga nakyo kisoboka
nga basajja ebitundu ebyo ebirombe byonna babikaliza ne bagaa kati wantu kyanoonyaawo ki ne babalaga nti no bali mu kuwithdrawinga ne mubawa ne time ey'obutabalumba ku ntambula zaabwe kumbe bali mu kuloteetinga kudda mu kifo kirala mu kudda mu position ndala kati kino kye kiyinza okweraliikiriza nnyo ba kyekyobulabe ekiri eri gavumenti ya Felix Tshisekedi ddala abasajja bali mu kuwithdrawinga oba nedda twandibeera wano ng'ekyamazima abasajja bali mu kukwata positions mpya nakutagetinga birombe ki bayinza okuwamba ebipya jjukira bo bayimiriddewo ku bya bugagga n'ekyabawambya Goma Buvuma si wakuba nti baali baagala nnyo fuga nedda baali baagala nnyo babeere control babeere part of the controller eri ebirombe by'ebyobugagga mu DRC goba gavumenti ofuga ebibyofuga as long as nabo bakola emirimu gyabwe egy'okusima ebyobugagga ebiri mu Democratic Republic of Congo. Nagambye dde oli ku Yugi Update Civic osinzidde obba ng'otuwuliriza. Kaakati bagamba okuwithdrawinga gye buvuddeko mu bitundu bye twali twawamba okuva mu Eastern Democratic Republic of Congo. Eyo just strategic location of force. Si kuddirira, si kuwanika. Tukimanyi bulungi era tukijjukire olunaku olwokubiri ekiro ekyakeesoolo n'olunaku olwokusatu wiiki ewedde abalwanyi baava mu pozishoni zaabwe okuva mu Kitusumbiro ne Kipese omukosa n'ekitundu ekirala bakiyita Katodi n'ekitundu ekirala bakiyita Munyankodomi saako ne Yivatama Irambura Luseke Musimba areas kigambibwa nti 15 to 25 kilometers okuva mu Lubero center mu Lubero territories eyo nno wali enkambi ezikutwala mu Kinshasa abasajja abo baakawamba akatundu ako nga kibagezaako okwera okutangira gavumenti ya Kinshasa ereme kukozesa bitundu ebyo kubasalako. Tebaakomye ku bitundu ebyo ku withdrawinga wabula baavudde ne mu Peter Congo saako ne mu Bunyantege okuliraana Kirumba saako ne mu Mpeti mu Warukale territories nayo baavuddeyo. Zino zonna enkambi ze baali baakola bazaamuse ebyo byonna ebitundu bu town centers bwenkumenyedde abasajja bano abayeekera aba M23 baali babuwamba nga basiisidde awo nga bagezaako okuba nga basima ebyobugagga n'okwolesa amaanyi gaabwe ag'ekitalo mu Democratic Republic of Congo. Newankubadde tukimanyi bulungi nti nno eno ensisi yaabwe bo bakiremi nga bagamba nti nno babirominginga kubeera omwo mu DRC olw'ensonga nti nabo bannansi b'eggwanga erya DRC. Ye Felix Tshisekedi agamba mwe muli batujju ate abatuusi b'e Rwanda mulina okuddayo ewammwe. Newankubadde Paul Kagame yabatuma temugenda kunkakanyalako ngenda bakuba paka emunaaseguka ne mudda mu nsi eyammwe. Kino kijja kubeera mu byafaayo kubanga bukyanga nkugeye decades of decades eggwanga erya DRC lize litawaanizibwa obulumbaganyi bw'abayeekera. So kino si kipya era tetumanyi ekijja kukola ennyo amawulire kulaba nga bawithdrawinze. Singa tebakikola ate awo bijja kubeera biralamukko. Singa kinaaba tekituukiridde bijja kubeera biralamukko. Naye nkugambye okusinziira ku pressure eriwo, pressure Donald Trump gy'ataddewo saawa yonna wandibalaba nga bakwatamu engugu banguuka ekitundu kino. Nkugambye ebitundu bye nkusomedde ebyo byonna ebitundu baabyamukamu okuva ku nnaku olwokubiri n'olwokusatu. Ku tawuni ebutundu obwo bonna buli waliwo kilometers 15.25 okuva ku Lubero center eri mu Lubero territories ewasinga okubeera ebirombe by'ebyobugagga. Oli ku Yugi Update Civic wagala otoyongako kirya wansi wala ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otwegattako.
kati ne tujja tufollowinga abajaasi engeri gye bawithdrawinzeemu. Kati Buhamud forces okuva mu Democratic Republic of Congo nga FARDC saako ne Wazalendo zino nno zombiriri coalition forces bayingidde ne batwekinga control mu ebyo ebifo bano abayeekera mwe bavudde, akabonero akakakasa nti Paul Kagame yawanise. Bino ebitundu bye bavuddemu ne bagamba bo bali mu kwalokwetinga bifo nga bwe bagambye. Kati nno ba militants oba tubayite amagye ag'oku ttaka DRC geekozesa omuli ekibinja ekya FARDC n'ekya Wazalendo bagenze ne baddamu ne basalako obufo buno bonna abajaasi bano abayeekera mwe bavudde ne babuteekinga over era kati bateekinga control. Eno nno it's an unexpected development. Enkulaakulana yali tesuubirwa, enkyukakyuka yali tesuubirwa mu biseera nga bino eri eggwanga erya DRC olw'ensonga nti abayeekera ba M23 buno obutundu badde babwagala nga wookiwulira bubadde bubakolera nnyo. Era abatuuze mu ggwanga erya DRC bakyebuuza tebannakakasa ne bye mwogera bituufu abasajja bagenze oba abasajja batukola akakudu tusobole okukomawo batuwambe lumu. Kati nno bye biri ku mimwa gy'abannansi b'eggwanga erya DRC. Era abamu bagenda maaso n'okukweshoninga era beebuuza nsonga ki eri emabega wa kino bano abayeekera nga tebapowa leero kibapoye waki batuwadde omwagaanya. Kakati nno okusinza ku settlement issue eyaliwo ku Saturday abayeekera ba M23 nga bayita mwogezi waabwe Lawrence Kanyuka yagamba nti movements zino ezigenda maaso n'okukolebwa ziri part of routine military operations under border strategic plan. Era mwe abagamba nti nno batidde bali mu kudduka ebyo byammwe, kino kibadde ku strategic plan. Saabayeekera watu bwe yavuddeyo n'ayogera era kikulaga nti nno abajaasi bano kituufu bannansi babeere nga batyamu, batuufu okutyamu kubanga omusajja waavaayo n'agamba kino kitukola kiri ku pulaani, olaye mugwa mu katego kaabwe, olaye mugabana emiggo n'empi ezibadde tezirina kubeera zammwe. So buli kintu kyetaagisa obwegendereza okusobola okulaba okukola strategic move ey'amaanyi obutateeka bulamu bw'abannansi mu katyabaga. Era abayeekera ba M23 bagenda maaso n'okuinforminga national and international public opinions nti activities eyalabiddwako nga bagenda maaso n'okukola ku front line eno eri normal and is a strategic rotation paka nga Congolese Revolutionary Army sikitegedde wano kibategeeza bagaba bino byonna bye bakola ene pulaani. It says like this: M23 informs national and international public opinion that the activities currently observed on various front lines are exclusively part of the normal and strategic rotation of units of the Congolese Revolutionary Army. Is part of the normal and strategic rotation of unit of the Congolese Revolutionary Army. The M23 reaffirms its good faith and unwavering commitment to the scrupulous respect of confidence building measures within the framework of the Doha
peace process. Bakugambye nti okusinziira ku information gye tuyina twagisharinga edda ku international public opinions, ntuwaayo ebirowoozo byaffe nga tubagamba nti activities gye mwalabye gye mwekkaanyiza gye buvuddeko ku front lines eyo eri nomo era zimu ku mbala zaffe era yemu ku routines gye tukozesa eno bagiyise rotation of unity eri amagye ga Congo era abajaasi ba M23 ne bagamba mu mutima omulungi twali twagadde tukomitinge okusinziira n'okuwa respect okonfaminga okuzimba measures ze twakola ku framework mu kibuga Dduka okuuma emirembe era twagala kuteekawo mirembe mu Democratic Republic of Congo. Kakati naba M23 bagamba nti bo bagezaako bali determined, babagambye ffe tuli determined okuba nga tudefendinga no protecting aba civilians ne population yonna era tugera standinga nga tuli ready nga tuli neutralized era nga entiisa yonna any threat enaava mu source eno tujja kuvaayo. Jukira zimu ku mission zibagamba ezabaleetera okuba nga bayinvendinga DRC. Ti DRC government yali esusse okutugulunya bannansi nga babatta era ne bavaayo okubateerawo obukuumi. Bo we bateebagamba kati gwe byonna by'onoogamba bibyo. Kakati Northern Kivu Governor Erosto Bahati Musanga agenze maaso n'okuwa explanation ng'awa ku mbeera egenda mu maaso era nga bagamba nti eno is a routine military rotation eri ARC era agenda maaso n'okugamba abatuuze bayigunawinge kye bayise miss information egenda mu maaso n'etambulira ku mikutu egya social media era nga bagamba kino kijja baleetera panic. Abageye mukakkane musige nga muli vigilance nga muli bulindaala era nga agenda maaso n'okuba encouraginga abatuuze mu ggwanga erya DRC bagende maaso n'okuba nga bakakalabya emirimu gyabwe egya bulijjo gye babadde bakakalabya nga tebalinamu kutya wadde. Eno normal process, normal rotation, eno strategic move, eno routine ya bulijjo tubikola bulijjo temweraliikirira. Era abo abajaasi ba Kisekedi ba DRC eno ebanagiyita emmanya y'enkoko bajja kulaba ekikavaamu olw'ensonga nti ebifo byonna positions ba withdrawinze bano balabanga bana badefeatingiddwa naye babagambye it's not a retreat. Kuno kukola strategic move webagamba kwalocatinga kiba kitegeeza nti bagenda kuddamu okuwamba ku bifo ebisava bino ebifo ebadde bawambye biweddemu ensa era tebakyalina kye babyagaza. N'olw'ensonga eyo temweyibaala nnyo tetugenda kuva mu DRC olw'ensonga nti ffe tugenzaako kukuuma batuuze b'eggwanga erya DRC era yonna gye tunaba tugenze tubategeeza kino wammanga bwe tunalaba nga waliwo obuzibu bwonna tugenda kukomawo ne force ey'amaanyi kubanga ffe twewaayo okukuuma munnansi saako ne population ya DRC wabula ne bagamba abatuuze musigale nga muli bakkakkamu musige nga muli bulindaala kuno currency ku NA currency yonna eyinza okugwawo naye nga temweraliikirira mugende n'emirimu gyammwe egya bulijjo mukole emirimu gyammwe mukole nga temulimu kutya mukole nga temulimu kweraliikirira bino bintu bya bulijjo owulidde. Era bagambye okuva okuwithdrawinga bye kwatandika kigambibwa nti nno
bagambye bati since the withdrawal began relative calm has been reported along several front line. The M23, which resurged in 2022 under the leadership of Bertrand Bisimwa and Emmanuel Sultan Makanga, has reportedly charged accusation with the Congolese government over ceasefire violations. The government continues to accuse Rwanda of becoming the rebel. The rebels' claims denied by both Kigali and the group. M23 says its mission is to combat corruption and discrimination within the Democratic Republic of Congo's political leadership. In early 2025, the group launched a rapid offensive across Eastern Congo, capturing several key towns and raising fears of the wide regional conflicts. Kigambibwa nti okuva abajaasi bano bwe batandise okugamba nti bawithdrawinga, bagamba bye balaba ku front line embeera nzikakkamu nnyo, teriyinga abajaasi bano embeera eyaliwo nga bawamba okuva mu 2022 era nga abajaasi bano okuva ebawamba wansi w'obukulembeze waabwe Bertrand Bisimwa saako ne Emmanuel Sultan Makenga. Kigambibwa nti ekyuse nnyo, naye bazze balumirizibwa n'amagye gaabwe ag'e Congo nga bagamba nti lwaki bano tebasiizinga fire okusinga oteekawo violence mu Democratic Republic of Congo. Era gavumenti ya DRC nga yeegenda maaso n'okulumiriza eggwanga erya Rwanda nti lwaki bagenda maaso n'okusapootinga abayeekera bano. Ate of which Kigali, Paul Kagame ow'Ekigali Rwanda yeegaana dda akaguruupu kano aka M23, naye nga bo abayeekera M23 bagamba ffe byo ne munaabyogera, ffe missoni yaffe yatuleeta si kuwamba buyinza, twajja ku kompati ya corruption saako n'okusosoze mu ggwanga erya DRC. Obusosoze bwali bususse wansi w'obukulembeze obwaliwo obwatwalibwa mu mwaka gwa 2. Bagamba nti we twalaba bino byonna ng'obusosoze bususse mu mwaka gwa 2025, guruupu eno n'esalawo ey'abayeekera ba M23 okugenda maaso n'okuteekawo embeera okuwamba Eastern Congo, era ne bagenda maaso n'okukapukyalinga tawuni ze ez'amaanyi, ne kuteekawo okutya, ne buteekawo regional conflicts mu ggwanga lino. So embeera weetyo webadde eri gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nagambidde oli ku Yogi Update Civic Sinzo Bango otuwuliriza. Naye ng'embeera weetyo ddala kituufu abajaasi bano bakuttemu obwabwe, bakuttemu obwanguwa, baddizibwa mu ggwanga erya Rwanda. Katugende ku mawulire agaddako. Nabagambye nti okusinziira ku information gye tuyina wano kikulaga nti nno nga olaba ku bajaasi ba M23 mpolampola nga bagezaako okutawanika okuva mu Eastern Democratic Republic of Congo. Ate bano si be basoose, aba UPDF jjukira bo nabo wiiki eri ewedde badde bazze bewera nkolokooto nti simanyi singa gavumenti ya DRC tekyusa gavana ono Lieutenant Tumukoye tugenda kuwithdrawinga amagye gaffe, kumbe bagobeddwa bugobebwa nabo babaleeta tekalinnya. Osobola okuddayo emabega n'oweetegereza amawulire information yaffe ey'emabega n'ogitunula mutwagaba wadda engeri UPDF gye yagobwa mu Democratic Republic of Congo mu bitundu ebya Ituri provinces ne mu Northern Kivu. Tetumanyi nsonga egenda maaso, ndowooza Trump ayagala kulongoosa ggwanga lya DRC asobole okuba nga ba investors abateekamu, basobole okuba nga bakakkalabya emirimu gye. Akati Solomon Kampala ono nagge mutabani wa Robert Kyagulanyi Ssentamu
ya Solomon Kampala avuddeyo n'ayisa n'akola statement eno wammanga agamba the United States of America really needs to look into the type of people they associate with. Nti eggwanga lino erya Amerika lisaanidde okuba nga litunula mu kika ky'abantu bwe bakolagana nabo. The reputation of a great and a very old country is at stake when unqualified people like this are at the forefront of collaborative operations between both countries. Enti wetuba tudda ku reputations ku kitiibwa ky'eggwanga, eggwanga kyategeeza eggwanga nga Uganda, eggwanga nga lino ekkadde liri mu kakyabaga. Bwe tuba nga abantu abatalina bumanyirivu batamenye bagambye nga bano bali kufuwa front be bali mu maaso okulaba nga bakiikira bakwatidde bandera yo collaboratinga yo kwasaganya operations ey'amawanga ganabi wakati w'eggwanga erya Amerika n'eggwanga erya Uganda, agamba kino kyennyamiza. He and his father are no longer useful. Museveni is old and can no longer think clearly. His son leads a well-funded military in an professional and wasteful way. He will always need more money and he will have less to give back in value. Agamba ye ne kitaawe tebalina mugaso. Museveni musajja mukadde era tasobola kulowooza bulungi, era mutabani we ali well funded n'amagye ge mu ngeri eri unprofessional ate era mu ngeri ey'okuwestinga obudde. Bagamba mu byonna byonna ebyo byonna bibeerewo, naye mu byonna ajja kwetaaga ssente. So singa munaamumma ssente kyalinga kyategeeza ajja kuba takyayina value nga talina kyabawa. Era ng'agamba they are volatile, unreliable and lack the favor of the people that need have their funding revoked. Inti sawa zino sibe bantu be muyinza okwesigamako. Bino abyogera nga abyolekeza musajja mu Amerika, bagamba bano be mwesigamako sibe bantu be muyina okwesigamako olw'ensonga nti nno tebayina kisa ky'abantu, tebakyayina bantu, abantu tebakyali ku sayidi yaabwe, era emu naagenda mu maaso n'okubateekamu omusimbi mugenda kuba nga mukyejjusa mwekka na mwekka. Byebigambo bya Solomon Kampala, mutabani wa Robert Kyagulanyi Ssentamu, omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform, ayagadde okusindika obubaka era ng'obubaka abusindikira eggwanga erya Amerika, abusindikira Donald Trump. Gye buvuddeko twamulabako wamu ne Donald Trump nga bagezaako okuwayaamu oba biki baali bagenda mu maaso n'okuwayaamu. Jjukira yeegatta ku magye g'eggwanga erya Amerika. Ebyo byonna byonna twandigambye nti strategic move ey'okufuna obuwanguzi okuzza Uganda empya oba oli awo. Nabagambye mawulire ge tulina amalala, Robert Kyagulanyi Ssentamu ayongedde okweraliikiriza gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni okusinziira ku operation zagenda maaso n'okukola mu exile.
byandibanga birungi si birungi eri mwami Yoweri Kaguta Museveni. Alright, nga wenkugambye nti okusinziira ku mawulire agefutufulumye galaga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda mu maaso n'okutigomya gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni abalumya omutwe newankubadde yagenda mu ekizayiro tebateredde tebatebenkedde. Kirabika zizimu ku nsonga lwaki gavumenti walaba nga efiirawo ng'eyagala kapukyalinga Robert Kyagulanyi Ssentamu bamukugire aleme genda mu buwaŋŋanguse kuba kaakati bwe yagenda mu ekizayiro kyamuwadde mwagaanya okutuukiriza strategic moves ze zonna. Buli mbalayo gye yali abala kigenda muwa omwaganyo gituukiriza. Ate kino kiba kiteeka gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni ku stake ne ku bunkenke. Cabinet ministers be bali ku fear, bali ku paniki olw'ensonga nti bamanyi kiddirira. Balaga Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda mu maaso n'okukolaboratinga n'abantu abanene eyo mu Washington DC. Jjukira gye buvuddeko yakajja ayogere mu Washington DC Hall ng'agenda mu maaso n'okuba nga exhibitinga n'okunnyonnyola n'okwanika gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni saako ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba. Kakati ebyo byonna byongera okuba nafuyanga bo. Kiba kibateekawa, kiba kibalaga nti tebakyayina feemu mu Uganda, tebakyayina bantu. Ensi ya Uganda baginamu 2%, ku 10 bayinako 2%, of which America tasobola kontiwinga kufandinga ng'alaba osigazzaamu tolina feva y'abantu. America ayagala nnyo n'otambulira ku nkola eza demokrasiya era bajja kuyamba n'okukuumira mu buyinza. Naye ate wanalaba nga ne feemu mu bantu teriimu ajja kuvaako. Bano abasajja bagenda maaso n'opromotinga demokrasiya we batuuza enkola zaabwe. Kati ekigendera kya gavumenti kyali kyakwata Robert Kyagulanyi Ssentamu muggaliramu ne kino ovuiki kyagaana. Kati wekirema bye bino ebiddiridde era tulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda maaso n'okukolaboratinga n'abantu abagenda maaso n'okweraliikiriza gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ekintu ekikyamu ennyo gye bali. Kakati mbadde nkulaga okuva ebamuwa omwaganya n'abafulukako atandise okukolaboratinga n'abantu abanene mu gavumenti mwennyininyini ey'Amerika. Era kino kinaaba tugambe gunaaba mukono gw'amaanyi nnyo okuwa bannayuganda essuubi n'abo ababbi bwakalulu kaabwe nti saa yonna bandiraba enkyukakyuka. Okusinziira ku bye tufuna wano, pressure eri mu gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni y'amaanyi. Kubanga pressure eno gyeva eviira ddala mu Washington DC. Bagenda maaso n'okwota Robert Kyagulanyi Ssentamu buliro, bamwota buliro, bamulaba bamwekkaanya. Buli move gy'agenda maaso n'okkola, buli kimu kyagenda maaso n'okkola bakyekkaanya. Bagamba kino twakireka kitya okubeerawo. Okusinziira ku analytics, Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine era omukulembeze w'ekibiina kya National Platform era nga abaddeko presidential candidate mu mwaka ogwa 2021 ne guno ogwa 2026 mu kalulu kano akawedde akabaddemu. Yalangiridde nti agenda kuyingira new phase era yagiyingidde. New phase eyaki eya political struggle yashiftinze battleground okuva mu street z'e Kampala mwezi mbadde mumanyiddeko. Kati takyali level za ku street z'e Kampala era amaanyi ne strategy yagatutte mu corridors mu Washington DC. Kati mu corridors za Washington DC gyagenda mu maaso n'okubeera nga atambuza ebyobufuzi ebya Uganda. Buli kimu kati akibalirako awo. Era agenda mu maaso n'okutwala obudde bwe mu United States okulaba nga buli kimu akibala. Yabagamba struggle tennaggwa, akyagenda mu maaso n'okukabanja. Era agenda mu maaso n'okujja nga getting close
mu positions zaagala okubeeramu eri gavumenti. Kakati bino byonna mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa wabiraba, awulira nga obujiji bumujijiira, awulira nga embeera ye yabunkenke. Jjukira agenze ova mu ggwanga Uganda nga maze okutabula bajeti y'eggwanga Uganda mu byenfuna gavumenti agiresse bubi. Atya ono kyalese akoze gavumenti sente z'omubi bw'omusolo zonna mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuwabulwa kimanye nti naazijjeyo zonna buli abadde agenda mu maaso n'okwewaana, ng'alaga nti ye alina ky'ayinza okukwata okutakula ku Robert Kyagulanyi Ssentamu, buli azze nga ayagala muwa mukisa. Mwami Yoweri Kaguta Museveni amuwadde omukisa. Si bayimbi, si bannabyabufuzi, si baministers, bonna babayiriddewo omubiri ne babawa ssente basobole okubeera nga banafuya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye nakugamba buli wonooyagalanga okunafuya omuntu, ng'omuntu gw'oyagala okunafuya, omuntu ekiyinza omunafuya ye yennyini yayinza okwenafuya, era ebikolwa bye biyinza omuviirako okugwa kwe. Kati gavumenti enoonyezza engeri gy'esulamu Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abulwa, kubanga buli kimu kyakola kiri mu kkubo golokofu. Kati omuntu ng'oyo abeera muzibu nnyo wa kushekinga dawuni. Gye buvuddeko mu kalulu kano akawedde ng'amaze okuba nga adduka, nga gavumenti emuwenja temulaba, mwami Yoweri Kaguta Museveni nga ndaatera okulayira, abadde ayimiriziddwa okulayira kuno naga asigenda kulayira nga temunnakwata Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ayiye onsimbi n'obutitimbe bwa ssente mu military operations, ne bakola road blocks, checkpoints buli wamu ku border post nga bayiga Robert Kyagulanyi Ssentamu asobole okuba nga akwatibwa. Bagezeeko okuyiziyiza gundi coordination eno, coordination okoperatinga n'abasajja bano Abamerika. Kati Robert Kyagulanyi Ssentamu kyaliko mwami Yoweri Kaguta Museveni akimanyi nnyo nti ono afakinga for allies. Singa abafuna waati ne bamubeera emabega bwe, abasinga mulowooza nti yadduka buddusi yatya. Si kutya, eyo strategic move. Nakugamba mu myaka gya 80 mu 6 ye mwami Yoweri Kaguta Museveni yakwata mundu n'agenda mu nsiko. Kati guno omulembe ye Robert Kyagulanyi Ssentamu takutte mundu, era omuwulira nnyo mu samitizi w'abantu bamugamba nti oyagala tukuyambe tutya. Tasaba magye, tasaba mundu, tasaba byakulwanyisa, abagamba munyambe mu bantereka envubo mu basanctioning. Amanyi sulu sanctioning nga bagenda maaso n'okusanctioninga aba military, abakungu mu gavumenti, tekijja bamwaganya kugenda cooperatingira mu nsi zaabo n'ayira. Bajja kuba tebalina kye bayinza kukolayo. Kati ye wanaakolaboratinga n'eno kijja banafuya, era mu tayimu ye yagamba ajja kujja mu kaseera akatuufu nga katuuse. Ye takutte mundu, agambye ngenda kulwanyisa ng'ate nga mpita mu mirembe, ng'ayita mu human rights advocates okusobola okulwanirira eddembe ly'Abannayuganda saako n'okulwanirira entebe y'obukulembeze. Era alankingibwanga omukulembeze asinza okulwanirira eddembe ly'obuntu mu Afirika yonna, Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati awo tolina kubuusaawo maaso oba oyagala oba toyagala. Kakati okusinziira bajeti ezaakolebwa, kikulaga gavumenti esooliddwa nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu, olw'ensonga nti gavumenti ya Uganda ebadde ekolerera emyaka gino gyonna ekintu kimu, kulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu munafuya. Naye okuva mu Washington DC, pulezidenti w'ekibiina kya National Platform
ennaku zaazimala asinkana ba congressmen ng'era ng'asearchinga for policy researchers, human rights organization, ba journalist saako ne ba diaspora leaders, era ng'agenda maaso n'okwasembulingira ku international pressure campaign, era nga n'ekigendererwa kye nga ekigendererwa kye kye kino, to force the political concessions back home. Ayagala komyawo bwa bufuzi mu ggwanga lye, ajja komawo na kipindalo. Naggambye dda kakati n'embeera na byonna byonna byazaakola tujjukira bulungi ennaku z'omwezi 27 tetuzijjukira bulungi nnyo ezo. Robert Kyagulanyi Ssentamu yapiyaringa mu town hall mu Washington, era eyo gye yagenda mu maaso n'okudisikasingira ne ba lawmakers mu ggwanga erya America basobole okuba nga bakaatinga off support gye bawa gavumenti y'eggwanga eya Uganda. Tujjukira bulungi nnyo town hall oyo yali hostingiddwa ne institute ey'amaanyi eyitibwa eya Nero, organizations ezaaliyo ez'amaanyi, bannamateeka abaaliyo, omwali munnamateeka wa Robert Kyagulanyi Ssentamu, Robert Amurisadam naye yaliyo. Era Bobi Wine yagamba millions of dollars in US funding is what has sustained President Museveni's government in power. Nti obutitimbe n'obutitimbe bw'essente eziva mu America zizigina maaso n'okufandinga mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni n'ogiremeza mu buyinza for 4 decades. So singa basalako funds zino kiyinza onnafu ya gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ono ne yali ayogera bino, yali muyimbi artist n'akyuka n'adda mu byobufuzi, era n'agenda maaso n'agamba ayagala US egende maaso n'okusanctioninga n'okusalako toozi zebadde ewa Mwami Yoweri Kaguta Museveni saako ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba bagende maaso nga bamusanctioninga, babateekeko sanctions oba oliawo eggwanga linaddizibwa ku mirembe, basobole okuggyako dikiteeta mu ggwanga erya Uganda. Kati saa zino tekimwetaagisa namuggyako, waali ali ku bunkenke atunula Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe balina mu pulaani y'okusibira ku house arrest. Yafuluka yagenda mu America, byatandise okukola atandise kukwatagana na bannamateeka nababyabufuzi munda ba ministers mu ggwanga erya America. Tebamanyi kaababalira, tebamanyi kye bazzaako, bamuteekako ddo gwa treason mu ggwanga erya Uganda, tebamukwatirako, bamukwata gwa kulyamu ggwanga lye lukwe. Naye ye agenda maaso n'omulimu gwe agambe byonna byonna mwogere bye mwagala mukole, nenze ngenda genda maaso n'okulwanirira eggwanga lyange. Agamba what come may, ngenda kulwanirira ggwanga lyange, ngenda kulwanirira buwanguzi bwange. Agamba era n'abazungu baava ne bagamba okusinziira ebyava mu Europe nti okwo tekwali, that was not election, that was military operation eyakolebwa mu ggwanga erya Uganda. Kitegeeza ki? Abasajja buli kimu ekigenda mu maaso mu Uganda bakitunuulidde era bakimonitalinga. Kati gwe munankyukakyuka yonna toggwamu maanyi. Nja kusaba katambi kano kajja kunnuma nnyo onooba tokasharinze. Sharinga, commentinga, likinga. Nagambye doli ku Yugi Updates TV. Gwatana tweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Balange mbaagaliza olunaku olulungi. Mbaagala nnyo, mbaagalira ddala nnyo. Kansuubire nti buli bintu bitambula bulungi nnyo. Nja kukubiriza osharinge, okomentinge,
olaikinge. Mubale kubeera bawuliriza balungi, mbaagala nnyo abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo, mweraba.